oluvannyuma lwange okulekulira era nja kusigalawo nga nkolagana n'abasiraamu ekyo kyonna ekiba kibalemye okubawaako ku magezi. Sijja kwawukana nabo kugamba ensonga eyo nja kugezaako mbayambe ekyo kiba kigenze mu maaso okubalema olwo nno ekintu kirongooke. N'oluvannyuma sirina nsonga yonna endeseza wabula mpummudde olw'okwagala okusomesa abasiraamu bawe ku magezi bakole obwa imaamu mu ngeri eyeetaagibwa. Awo nno kijja kuwa obulungi enkola ennungi babeere nga nze balekulire nga abantu bakyabaagala. Kale sirina nsonga ndala endeseza wabula yeeyo. Oyo anzize mu bigere naye nsuubira okukolagana nange okumuwa ku magezi ago gabadde talina nago abeere nti nno agafuna agakozese ekitundu kigende mu maaso n'okumanya obulungi. Amannya gange nze Abdul Isa Kadambi alesebwa imaamu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Amanya gange nze Sheikh Ismail Muhammad Higenyi nkolanga deputy district wa Bugisu. Tuzze wano ku muzigiti guno gwa Al-Ghazali nga tulinawo omukolo gw'okubeera nti imaamu abadde akulembera omuzigiti guno abantu b'ekitundu kino baagadde omusiima olw'emirimu zazze ng'aweereza n'okubeera nti kati alabika anafuye ng'alabika ng'emirimu zagenda okubeera nga azikwasa omulala. N'olwekyo tusiima abantu b'ekitundu kino olw'okubeera nga balowoozezza ku mukulembeze waabwe emirimu zazze ng'abakolera era n'okussa mu nkola hadisi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti man sana ilaykum ma'rufa fakafiuhu, ti omuntu babakolera ng'ekirungi nammwe mulabe engeri gye mumusasula gye mumuwaako. Naye Nabbi n'agamba nti bwe mulabanga ekyo temukirina nga temusobodde mumusabire nnyo Allah kubanga ye Allah ebirungi tebikola ki tebimuggwako. N'olwekyo tujja kwebaza imaamu mulimu gwabaddeko ogw'obusiraamu ogw'okukulembera abasiraamu bamasheeka bangi oluusi ebiseemu bagamba nti